kuweereza amaina gange ninze Binasali Swaga omusumba wa Community Prayer Fellowship e Bristol wano mu United Kingdom. Mbalamusiza ino ni program yaimwe era omutwe ogwa leero guli nti mana omulabewo ani mulabewo. Bulwotegeera ani mulabewo oda kuba otambulira waigulu. Bangi ino tubeire wano nga tube tulowooza n'abalabe baife. Olwaleero ndategeera nti abo ti n'abalabe bo. Bizinesi dodija daadaaga wakoba oti bokola nabo ku mirimu n'abakutawaanya nga bakuloga. Era n'eroga erindi walibonera ku irala. Abandi wakoba nti baŋŋanda do era nga n'ekituufu babikola. Abandi mirinwano eruusi nga eigwanga lyolimu oba gavumenti. Ebyo wakoba nti balebebo ayina enda okutegeeza nti ego makoola ku muti. Omulabe wo mwene tujja kuba nga tumutuukako. Omulabe gw'alinganga muti. Emirundi egisinga tubona amakoola n'ago gavumenti, amakoola n'ago ab'eŋŋanda do, abokola nabo ku mirimu, abaana b'omusomi abosoma nabo basomesa baki. Kale abatakwendeza ebyo nago makoola. Kale buti tujja tegeera omulundi ogwirako ani mulabewo n'engeri gy'odiringa naye n'engeri gy'osobola okumuvaamu okumugoba okuviira ddala mu bulamu bwo. Ogwo omuti gwategeera nti guviirewo. Omuti bwe guba guviirewo ate tojja kwiramu kulwanagana n'amakoola. Kale ekyo kirungi ino kitegeera. Olwaleero tuddakomaawo mu bufunze. Puroguramu eno tugimisinga olwirako eno ya Community Prayer Fellowship okuviira ddala wano e Bristol United Kingdom. Era mbeebaza okutwemerezaawo nimwe omusinze kwemerezaawo puroguramu eno era mutatoolanga okwo Kibumba abawa omukisa mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina.